Honorable Nsamba yalinga kadi bagitanga tiketi bagitanga flaga kati bagita kadi kyonna kyekiri bassebo ne bannyabo okusookera ddala njagala mumanye nga SG bw'akyogeddeko si nti mwe abatuuka bano nti mwekka mwe musaanidde naye nti si ng'omukulembeze ate kikwetaagisa okukonekitenga ne bakulembeze banno so ate gwasigaddeyo ate oba bubi nnyo okusinga atuuse ne okusingira ddala it is not your proximity or closeness to the president or leadership here that will make you exceptional okuba nti gw'osemberedde president oba osemberedde lopo oba osemberedde abakulembeze baffe bonna tekikufuula wanjawulo bonna abavuganya benkanankana era ekadi yaffe egenda kuba yakuvuganya ne deputy president waffe bamuvuganya muwulidde wano awaana secretary general waffe Rubongoya nga mujubisiza nnyo kati fe abawagira Abudu Soja tugoyingewa manyi nti secretary general waffe abamwagira bangi naye naawe ssebo bajja kuvuganya ate bwe bakuba akalulu bwe bakuwangula so ebyaffe byakuvuganya si nti nze ntuukirira foot soja ono nze ntuukirira ono no tugenda bikola musana ekyomukisa omulungi obudde bukyaliyo mugende mwepopularizing eri abantu kuba abo be bakama baffe ne bw'obeera ng'oli wa kitalo otya naye ng'abantu batugamba kyanjawulo munnange ffe tuli people power tujagoberera abantu ate nga mwali mukirabyeko era mujja genda mukirabako mumanye nti omulamwa gwe tusinga okugoberera ze values zaffe ze twawandiikaawo tukkiririza nnyo mu bwenkanya ne mu kwenkanankana eri buli omu so tiketi yo teri wano ku kitebe eri mu bantu naye ate njagala okozesa omukisa guno era nkyogereko deputy president waffe kyayogeddeko bana ebyayogedde byonna deputy president bituufu era muwagira era nzikanya naye constituency examination nange mba ndaba bannange so examination nze oba mention nze ntono waliyo n'abalala b'endaba ebyo zaake byayagala so sebo obuvunaanyizibwa n'obuyinza obwo obuyina okupepeta n'okumakinga sure otujjamu buli nsolima kubanga obudde tubuyina eri bannaffe mwenna ababadde batambula batagala muyina omukisa okwetereeza ebiseera bigenze bikendera ze mbadde manyi tegukyaweera na mwezi naye deputy president bw'aba agambye mwezi tugende n'ekigambo kye leero mmeka 22 after 22 omwezi ogujja nja kuba bisi so abalina okwetereza mwetereze kubanga kugenda mu maaso g'abantu naawe ng'oliko kazambi era gendayo mu maaso g'abantu tukuteekawo nga bwe bateeka Balaba mu maaso ga Piraato tugambe bassebo n'abanyabo kiri kitya nti tulekeemu gy'obawulidde. That's exactly what is going to be. Mukyayina obudde okwetereza bassebo ne bannyabo. Tumanyi buli muntu asobola okuseerera ne the whole idea kwe kudda ku mulamwa ate n'okidemonstrating mu bikolwa byo so si bigambo byo. Tumanyi bulungi nnyo nti n'abalala bajja kukomawo nga balina smile nnene nnyo esinga n'eyange kubanga tusemberedde okulonda eyo lwaki ŋŋendayo. So be sure tetugenda kuttira muntu ku liiso atattira bantu ku liiso. Mubimanyi n'entambula yaffe mugimanyi so mwetereeze. Constituency nyingi nnyo gye tutalina babaka nga bw'okyogeddeko ne wano wennyini simanyi oba tulinayo omubaka waffe waawana ali ku NUP ticket naye wano amanyiwo. So ezo constituency zonna ezirimu abatagala ziri empty nga deputy president waffe bw'agambye.
musobola okuchallenginga sindi eno oli empty nti entebe wali empty una yagendayo wali open abantu bebajja okusalawo ku nsonga eyo njagala basaba abakulembeze betulina wano the outspoken mubere outspoken tubalabe nga mwogera tetubagambye genda kasuka mayinja waliwo omubaka omu yagenda nga bamaze omugula n'agamba ekikulu aba NUP bangamba ngende enjokye petrol station bwe nagaana ne balyoka bankyawa banange sibagambye kwokya petrol station bagambye kwogera ndaba nnyo ebiseera bino bangi abali outspoken ndaba nnyo Honorable Namugoyo ndaba nnyo Madam Teacher Namboze ndaba nnyo ababaka baffe bangi nnyo nga bali outspoken wanjisiru Lutamago sijja mwogera bajja gamba mujubisa nnyo buli omu amulaba so use that social media baganda bange njagala bba buli abamu kumwe mukyalina mentality enkadde naye abantu baavaawo dda ku zero traditional radio station ne TV station waliwo radio zemaze emyaka 7 nga temumpulirako kyogamba abantu tebawulira biki byenjogera so use social media temubeera ba slave ba traditional media kuba TVs ne radio esinga obungi zikontrolingibwa nakyemalira yasalawo nti ono mmuleete ono temmuleeta ono ayogere ono tayogera so the best way to disempower something that disempowers you is to ignore it and move discover another path bajja kutuyita bajja kubayita naye baate bannabayita mukozese social media kuba abantu bemwagala okwogera nabo bali ku TikTok ababaka baffe n'abakulembeze baffe bameka balina TikTok account wano nga muli muzoogererako ki nga sibalaba mubeera mukulaba nudes use them make sure what is trending is national issues kinkola bubi nnyo okulaba mwe muli bakulembeze bwe bakulaba ng'oli mukulembeze Hamdani Ssemugoma ng'ovuddeyo ba constituency yo bajja ku followinga so use that social media be seen kuba abantu bwe baba tebakulaba naffe tetujja kulaba so use your social media kale nayo bagiggalewo ndaba nnyo abantu waliwo omusajja gwe bayita Kyagulanyi Omukiga atransformize ekifaananyi kyaffe mu Western Uganda naawe beera bw'otyo mbalaba bangi nnyo naawe beera bw'otyo speak out gy'obeera otambulidde ndaba nnyo oyo omusajja Mr. Mosh ngali ku social media ayogera ku nsonga ezigenda mu maaso ndaba nnyo oyo Shamimu Nambasa ngali eyo myala gyabwe gye bwayise ngali mu kwogera ku nsonga ezo bring people to the problem let them understand mutuyamba abantu baleme gamba nti ebyo bigambo bya Kyagulanyi bibeere bigambo bibeere by'abantu baffe ekyo kigenda tukola bulungi bassebo ne bannyabo so use your social media because you will need it